Omugenzi bwe yali afa nga tannafa yayimuka n'ayogera n'ebikodinga ku TV. Omukulu Bebe Cool avuddeyo ku bigenda mu maaso wali makkati ga Alien Skin kw'ossa n'omwana eyafa muyite munnange ate top dancer esayidi eno. Bingi nnyo byayogeddeko ko wali mu katambi kw'ossa ate wali munnange omwana munnange agamba nti nno Wizo yamuzaala esayidi eno. Abadde n'ebyakakasa wali ku Mayanja family. Abadde n'ebyakakasa wali munnange ate ku Mayanja family agamba nti nno ali mugenda munnange ate DNA nti actually agambye nti nno eri ready esayidi eno. Bingi nnyo byabadde ayogera wano mu katambi, ayogeddeko Kaawo Palaso Chameleon. Nkugambye nti nno Mayanja family esayidi bampita Jaminati nsinzira ku Jaminati Yugi kansuke nkutegeeze nti kasitobera nga tonaba kusubscribinga osubscribinge kw'ossa ate n'okulayikinga video inno. Kansuke munnange ate nkutegeeze wali omukulu Bebe Cool mu katambi nno akabadde kafuuse ettabbu. Waliwo statement gy'akoze wali makati awo aga Alien kw'ossa ne mwana mwenzi munnange ate omugenzi kati top dancer. Kaakati nno akatambi kano koogeza munnange ate abamu obwama naddala bali abeerudda munnange ate ku mwana obutafuna munnange ate justice esayidi eno. Kaakati nno Bebe Cool ye agambye n'agamba nti lwaki munenya Alien Skin ng'ate si yakola ekintu ekyo newankubadde nti nno oli bodyguard wa Alien esayidi. Bibadde bitya saagala kubeera nga mbitottola nnyo kansooke mbikuwe mu katambi. Omugenzi bwe yali afa nga tannafa yayimuka n'ayogera n'ebikodinga ku TV ku ssimu ye n'agamba omuvubuka gwe bayita Babu yankuba. Era wuliriza mwe ne munyiikira Alien olw'okuba yali akozesaani Babu. Kaakati kikino omwana oyo yava mu ghetto nga mmwe aba ghetto. Omwana oyo gwe mwagala okuzikiriza yava mu ghetto nga mmwe abaki. Bwe muba n'engeri yonna edisipulini nga toyonoona bulamu bwa muntu ate amaze gw'olabira ddala nti agenda kuyambako abalala. Byogeza munnange ate abamu obwama. Katunyonyoke ensonga eno nakyo kigwe. Bebe Cool kumbe bulijjo ensonga za Namuking waziwulirako ate ozimanyi. Ku nfa ya Namuking Uganda top dancer wamanya ekyamuuta n'osirika. Wamanya ne babala mu katambi n'osirika. Okay, okyogedde na bulungi n'ogamba nti Babu ye yamukuba n'amuuta. Babu yakwatibwa ali mu komera. Omwana oyo yafuna obwenkanya, yafuna justice. Fe ebintu twali twabyerabira nga twabisirikira nga twalinda omuntu waffe Mbale tumukoleko emikolo katategwe kenyino ze n'oluzukusa. Okitegeera lwakuba campaign zituuse olikubira NRM akalulu bamasaba. Alien Skin iro omwana esibalanga bali Namuking esheku nashibirira ta ba NRM abanuga ba Bebe Cool banonya bitsa kusirwa saba masaba nembawo shesi banyala bakuyeta ta baweetsaga mapeso okuyitusa tsinda tsawe. Era abantu nga banosakire mbabolere ndi abantu abasamira NRM bositsa nababisabirisa kale kubabolere kwa abatimisire erala lwe kuba ni aliwo ali kumulimo kwewe okwitsa huitsa omumbale ababusanise barere babembi bembe bamusasule kama pesa ife kwire umwana abamupa bamwira afuna obwenkanyata paka nisha lero shino babimanya ne basira olibabona haluno watandika okwirom bano botsa na kutimise tsimbu. Bwatyo bwakoze munnange ate statement eyo esayidi eyo ebadde ekutte akati ku social media. Ku sayidi yemu nga nkongeddeyoko wali katono nkugambye nno amawulire gali wali munnange ate ku Mayanja family esayidi makati awo. Mwana mulenzi ono yayita munnange ate eno vibes esayidi wali ku mukutu ogwa TikTok. Ndabyekoko obutambi bungi nnyo avaayo n'agamba nti nno mwana munnange ate wa Wizo Manizo esayidi eyo. Bibadde bitya wali mu katambi abadde ali mu koona awo ku Mayanja family biki byayogedde awo kw'ossa n'ebya DNA esayidi eno kansooke mbikuwe. Yaman kyakabi nnyo baganda bange
nzize kubabuulira ku nsonga eyange ne Mzee Taata Wizo Manyizo era nga bwe munda basawa zino mbadde nva kulaba mukadde jjajja nva kulaba jjajja ezaala Uncle Chameleon n'abazadde bange bonna bazeeyi bange nga bwe mubamanyi Uncle P bonna era badde nzize kukyala nze kubabongako bonna kubakuyimba buulira n'okwongera okumanyagana nga ab'ekika so ndowooza mubitegeera ababitegeera so era baddeyo balowooza bintu byasirika ssebo abaagala DNA tugendagenda ku DNA ate kati ndi musajja mukulu kati ate nga nsobola okwetakulira so nze mbagambye ebyokuddaawo okuneeraliikirirako simanya nsonga za byakika si byendiko kubanga nze ndi hasola mwana nze njiribye kuva eno so tebansuubira kuddaawo kuba kulondola bya bugagga bya famire si byendiko kubanga era ngeri mbadde sibirondolanga nze saagala nakumanya bifa ku nsonga za bya bugagga kubanga sibaddewo nga babikola teyasikozesha newankubadde era nze omu kuba balina okufunako okusinziira nti ndi wa famire kitegeera omutemwa gwange naye ate si byendiko kitegeera so saagala nnyo kubimanya just confirming nti I'm a true son and I'm the first born so we go kitegeera ebisigadde ojja kwongera babuulira manyi mwagala nnyo okumanya temwagala bako bya makati kitegeera yamanzi wapita eno vibes as usual besangeyo ku party 3 kubanga eno ebadde party 2 yaman big up on yourself byebyo nno munnanga te ebitambudde esayidi awo kakasa nti osubscribinga kosaate n'okulayikinga video ngenda kubeera nga nkomawoko mu maaso awo n'ebirala katono nnyo bwenti